Tubaniriza buterevu ku MMTV, tubaniriza nnyo ku MMTV. Mwebale nnyo ku subscribinga, mwebale nnyo ku likinga, mwebale nnyo ku commentinga, ate mwebale nnyo sharinga. Ne musharinga ko ne bannammwe nabo ne bafuna amawulire. Watanaba ku subscribinga, kujjukiza subscribinga wansi awo tulabike nga tweyongerayo n'amawulire. Omalo subscribinga okone kade akageno kujja akasembayo waggulu. Amawulire ge tulina leero gakwasa ennaku ga mwana muwala ono omulungi ennyo gwe bayita Fiye Mutoni. Fiye Mutoni fenna tumumanyi. Fiye Mutoni ye muyimbi mu Uganda, ayina ennyimba era nnyingi, bangi bamwagala era nga kugasse naffe kennyini tumwagala kubanga ayina ennyimba nnyingi nnyo from way back emyaka 7 emabega. Ayina ennyimba nnyingi nnyo, ayina akayimba ke bayita Sabula, ayina akayimba ke bayita Abasajja mwenna mufanagana, yes bakaita Love Again. Ennyimba nnyingi zaze atuyimbira nga ate ennyimba zitunyumira. Mwana muwala Fiye oyo yafunamu obuzibu oba azze afuna obuzibu n'omwami we. Omwami we buli omuntu mumanyi fenna omwami we MC Cuts. Emabega kaawo MC Cuts yavaayo n'agamba nti ayina akawuka akaleeta obulwadde ayina akawuka ka siriimu, n'avaayo n'alangirira n'agamba kati akyogedde amunenye atamwagala amwesonyiwe, amwagala asigale nga akyamwagala. Abantu bangi bayimirira naye ne bagamba nti kirungi nnyo kyokoze MC Cuts okuvaayo n'olangirira, era yayita mu buzibu bungi bw'amaanyi nnyo naye yasobola okubuyitamu ne bamuyamba abantu ne bamutwala mu rehab n'alabika nga atereera bulungi nnyo. So Fiye ono bantu bangi bavaayo ne bamukubako ebintu ne bagamba ne jjukira Fiye ayina omwana wa MC Cuts. Ne bagamba Cuts waba mulwadde naawe Fiye oli mulwadde. Ekintu kye tutalowooza nti kituufu. Kisoboka okubanga abantu balina omwana naye nga omukazi mulamu newankubadde omusajja mulwadde. Kisobokera ddala. Tetumanyi gwe kyo kirowoozaako naye ffe tugamba kisobokera ddala kubanga ye Fiye tavangayooko kugamba nti alina siriimu oba alina akawuka akaleeta siriimu. Fiye ono tekiba kirungi kujajinga muntu nga tomanyi, kuba tekiba kirungi kujajinga muntu kubanga naawe tomanyi, you don't know tomorrow. Fiye ono yeekyawa nnyo nga abantu bamwogerera, natandika okunywa ebintuntu, natandika okukozesa ebiragalalagala omuli enjaga, omuli okugyekuba, omuli n'okuginuusa. Ate nga tumanyi bulungi nnyo enjaga bangi beekosezza mu kariya zaabwe, okuli mwana muwala Jackie Chandiru n'abalala bangi. Emitwe gyavaayo ne gikuba Cuts ne gimugamba nga woolaba ogw'amawulire ogumu ne guva ne gugamba MC Cuts gave me HIV, nti nga Fiye bw'atyo bw'agamba. Kyetutalowooza nti kyetutamanyi oba tetutalinako bukakafu nti Fiye yakyogera oba guno omuti gw'amawulire ogwavaayo ne gukuba, tetumanyi oba gundi yakimanyako Fiye oba yali yakyogerako oba yavaayo n'avaako kyagyogerako. Ebiragalalagala bino bireetedde Fiye obuzibu bw'amaanyi era Fiye bimuleetedde okufuna setback mu kariya ye ey'okuyimba, bimuleetedde okubeera nga addirira emabega mu kariya ye ey'okuyimba n'okutuuka kaakati nga Fiye avaayo nga talina luyimba luli awo lwoyinza kugamba nti luno luyimba luno Fiye lwalina essaawa zineeno. Ate nga Fiye tumumanyi mukazi ali talented nnyo. Ebiragalalagala bineeno yali abikozesa nga abyekuba, ebirala nga abinywa, ebirala nga abiyisa mu mpiso. Kyetulowooza nti si kituufu, si kirungi n'akamu, kubanga ye agamba yali alina stress, yali alaba omwana we talina taata ali awo afaayo, yagezaako buli ekisoboka naye ne bigaana, nga alina stress y'amaanyi n'asalawo aresortinge ku biragalalagala. Fiye ono bavaayo ne bamutwalako mu rehab naye ng'embeera ye tesanyusa. Omukyala gwe twali tumanyi ennyo obulungi eyali anyirira, omukyala gwe twali tumanyi obulungi eyali afaanana obulungi, omukyala yali atukubira ennyimba, naye bamutwala mu rehab nga talaba ku mwana we, nga talina muntu yenna gwalabako wa nganda ze, nga okujjako maama we yekka nga bamukkiriza okulaba. Kino ekintu kyakosa nnyo Fiye okumutwala okubeera nga akozesa ebiragalalagala kyamukosa nnyo, naye okumutwala mu rehab kyamuyambako
okubeera nga relievinga eri stress n'okubeera nga bamutreatinga ne yeerabira stress eri ey'abantu okumwogerera nti naye alina akawuka ka siriimu nti naye mulwadde. Yavaayoko ku TVM yali alikola interview n'alabika ng'akaabira mu maaso ga TV n'akaabira mu maaso ga screen n'agamba nkaabira omwana wange, njagala omwana wange akule ne taata we naye tekisoboka kubanga nze saakula na taata wange, kati mba njagala omwana wange akule ne taata we naye of which tekisobose, naye nga mba njagala nnyo. N'ayungula amaziga bambi n'ayoza ku munye n'akaaba fiye. Yakwasa abantu bangi nnyo ennaku, n'avaayo n'ayogera ebintu ebyali bikaabya amaziga oba ebyali bimenya omutima ku MC Cuts. N'agamba MC Cuts oyo yali ankubira ewaka nengezaako okuguma ng'omukyala naye nga sisobola. Agamba yalaba kimuyitiriddeko n'agira n'ayogerako ne maama we, n'alabika nga ebintu binene abisharingako ne maama we. N'amugamba maama, ebintu bintabukidde, buli kimu sikitegeera. Maama we n'amugamba asooke abeereko ewaka ewaabwe aviire MC Cuts. MC Cuts we yamuviiranga nga MC Cuts abeera violent, nga akima omwana ng'amukubira amasimu ng'amugamba ayagala kulaba mwana we, kubanga MC Cuts tumumanyi ye musajja asinga oba ye musajja ayagala nnyo abaana be. Tukiraba ne mu masomero g'abasomesezaamu omusajja abaana be abaagala nnyo, abatwala ne mu masomero ga bbeeyi nnyo, balabike nga bafuna obulamu obweyagaza oba obulamu obulungi. Fiye kye yali ayagala okubeera nga omwana we akula ne taata we oba nga bakulira mu famire eyawamu erimu maama ne taata, kubanga ye agamba ye teyasobola kufuna mukisa kulaba ku taata we, teyasobola kufuna mukisa kukula na taata we, naye ye ayagala omwana we akule ne taata we ate ekitasoboka. Yagamba wayogera ku muwala we kimunafuya nnyo n'akaaba n'amaziga, ekyakwasa buli omu eyali amulaba ennaku. Fiye ono katumusabire abeere bulungi kubanga embeera gyalimu kati yokozesa ebiragalalagala, agenze abivaako mpola mpola naye nga bimukosezza nnyo bimukosezza nnyo ne career ye ne bigirinnyako nnyo ebiragalalagala binene, kubanga yali yeekyaye n'atuuka ne ku mbeera ey'okukozesa bino ebiragalalagala kubanga yali tabikozesa. Ne bad company gyalatandise ofuna nga bamuwa ebiragalalagala. Katumusabire alabike ng'afuna engeri gy'ajejjako afune akuze omwana we addemu atuyimbire ku nnyimba ezitunyumira ffenna kubanga Fiye tumwagala nnyo. Subscribinga wansi awo tulabike nga tweyongerayo. Webale nnyo okwekuumira ku MMTV.